Finally nkomyewo ne Mado omuhusband wamu n'omwife bangi mubadde mubambuuza nti nga tokyaleeta Mado na mwife naye nga bambi network yannemesa naye kati nkomyewo era ngenda kubeera ngamba baleetera buli lunaku gwena wena abadde bamisinga mukwano nkomyewo nkomeddewo ddala naye nga wasuze otya wasibita gwena omulungi ampuliriza all channel media koli subscribe for more updates like share and comment tewerabira okunyiga notification bell obenga notified when I take our video empya bangi bagamba nti Mado n'omwife bayawukana oba it's going to end in tears naye bannange banene abantu jjukira nti Katonda yabasinkanya kuba gye buva ne gye bulidde ebiseera ebisinga omusajja kasita akwatagana n'omwana w'omukyala naddala ng'omwana asanze yamuzaala dda enjawukana ebeera okwawukana kwabwe percentage ebeera ntono nnyo nga bw'okiwulira wenjogeredde essaawa zino omuhusband bakwatagana n'omwana wa Miss Damam era bakwatagana bulungi nnyo Miss Damam kimuwa essanyu kwegamba teyejjusa kusinkana mu husband ng'omuntu ava ati eri n'agamba nti no bagenda kwawukana it's gonna end in tears nze mbabuulidde gwe weetegereze tunula butunuzi olabe tulinze mikolo Miss Damam wakomerawo kankuleko obeere nga weerabirako kuba sobola kunnyonnyola byonna biki ebigenze mu maaso. No, so far. Usmayaga, badengo bamese bade tuseyo. Ngabakale. Tisachi. Mwalanga ng'omwala ali mu comment section. Ngagamba njagala kugulirayo Mado t-shirt. Nekitekinga easy. Kati gayi bwe yalese t-shirt nga nenemu mu size. Nengamba ebejja kukolera omwami wange. Omuwala kyava agamba mbunedda mbu Mado ezo saati ziba nene tezijja mmutuuka mbu simanya ye ayambala saati. Ozi kyalo ensembeyo okupostinga ebadde egamba etya? Video. Video gyensembeyo posting ebadde egamba etya? Mwezi kuba nziraba emirundi mingi. Jabattira ku wange. Ate kati nsabule nzinze kati awo batonyumiza mbu simanya nze omuwala neesibako biki obusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu kati mba nsabula sayidi zombi wano nawali. Nango nsabula. Ndowooza tomanyi Shante kyakoze wano abadde asabula sayidi zombi. Nkwesunze onsabule mwana gwe nange nayagala dda. Twogera ebigambo ebirala gwe ng'otunuza mu direction endala. Nedda nti ekyo ky'ogamba nange kyengugamba. Wallahi. Tabattira ku wange. Ndi mukambwe. Kyakubakuubira ku wange. Ndi mukambwe. Ani wali olabyeko nga nnyiize. Awo mba njogera bwogezi. Naye wenyiga mba mulalamu. Batoniga. Kati waliwo oba oyogera oba onyiga kati oba okola ki? Oba onyiza oba okola ki? Oba oswakidde nga wenna. Nteebereze. Ndowooza oba onyize oba oswakidde wenna. Tukyayogera oba nkyogere ntya? Anti kati oba tuyogera. Oba olina oswakidde ng'ossa kumu.
bwe mba nnyize mba nsekaaseka. Olimba. Nyinza okuba kati zaabuddeko dda nga tomanyi. Nze tosobola gamba. Tosobola kundimba. Nze tonfeera. Nze gwe nakumanya okuva wali eri wali. Ayina effujja ennaku zino. Ate batya. Zina kujja mu basement. Wala nabo ono. Akagana nandiyingidde mu basement naye kasuula mu ddiiro. Naye ffe omwana waffe tugenda zimba ennyumba nga esawa aba yakwebaka. Bwe tugamba nti leero basement gyeri wallaahi. What's the problem? Abdul nkulamusiza official Vikash nkulamusiza. Tereko muzine. Kati obadde ozina nga tekuli ndongo. Nawe tonyiiga seka. Nja kukuyiira amazzi. Damu. Namba yawe mcha. Namba yawe. Namba yawe. Namba yawe. Eri 070. Ndakontroleko once. Eri 070 94 96 832. Aha. Ye namba yawe. Omo ebisingawo installment bina babigiriza. Ologama nti inalisasula myezi 3 buli kimu kiba kitambula fine aba cash n'kitundu mpaka emyezi 3 wekigwayo. Sigamba nti olina kuba nazo omulundi gumu n'owaayo. Ogenda beera nazo ogenda osanga ekitundu emmese kyaziridde oba emmese yalidde oba kikyaziridde. Omukwano kyekyaziridde ku byonna mese kati nze nga ntereka sente zange mese zijja nga nkuteesa sente mpita nzikubira nsooka webasa omwana Sokube nga asemberawo. Olaba ki? Gamba nze kyenda. Kyekitewalika. Kyekitewalika. Olaba ki? Kyekitewalika. Kyekitewalika? Ndaba ekitewalika wallaahi. Ndaba ekitewalika. Tawana myereere. Nagambye mbu mulinga abaana abato. Let me tell you something about love. You always have to act childish to enjoy love things. Nokugwa kwa masino. Togwa baby, togwa. Serika. Ndakusika. Tokukulembeza. Mukwano, have to be adults. Kumulinga bwana uti. Mama jirompeko ogende webasaka nje.
sika ati leke wani Mpa nawe mpa lwaki sijja ogani kanyamusemuka katokaba nawayo omukyala wa Mado katokaba sokola laba kyokoze soko ntunuulira olaba ki tewali nolimba naye kati tukole bwe tuti njagala obeereko ng'omuntu alina ekyekyo sooka okolemu ng'omuntu alina ekyekyo like 1 minute kyasingayo oyimu kyekyo nange mba njagala kola ku kyeru naye gutta bakikola bata nti nze kimanyi nze safiira kankinoonya kati oba nkinoonyezeewa kasogenda kikola bata kyekyo manya okuba nga twako manya okuba nga ekintu osobola okugamba genda onaabe n'olemera mu ntebe n'obeera n'olemera mu ntebe okugamba genda onaabe kati genogamba mbuno tolina maanyi gakugyamu ngoye kati awo nze nenkugyamu engoye lumu ku lumu kati tugire togenda nnyo kati nkayizi nkiyizi gira kati ngamba kati genda onaabe atende ku simu kati genda onaaba amazzi gageze ani genda onaabe naye nawe ndekawa ndeka ngolera nvaako ndeka I'm scared. Soko ndeka. Uyomba. Manda ni Atinze jangu nyambuli. Atinze jangu nyambuli. Jangu nyambuli. Atiyaga nanga. Jangu nyambuli. Sina maji. Jangu jire tujire. Mpujire. Ate osegere ekyo kyange manje kivudde. Era okyefudde nkulaba. Bwe tulaba nga binyuma. Naye gwe se mutonto. Anagasibe. Ekyejo. Soke nabeka ekyejo. Ali musikaji. Museka banaye ekyejo nkigyeko mwana ekyejo nga kizibu baana bange temukola byekyo ababikola mubikola ati seka njiyeyo ekipya ekyejo kamulinde soke mbu ekirikirya oba kibuzeemu ngamba kirikirya soke nyongereyo ekyejo ekipya kamulinde kibuzeemu anze omukyala yanguwa njagala kugira njagala kunaaba omwana amuleke omwana
Chidati. So mwana amuleke ofa ku mwana yekka. Nzikati golola nange siri muntu. Sorry, adde nzija. Nawo obutawagira twala eri. Ofa ku mwana yekolooza mwana wange mukazi naawe. Jangu nze tugenda onjire. I was looking the Jeju. Hey, I don't know one. What was never call you? Because me, why the bakubaka bawo? Naye nga tadde ebyo bikyali awo nkunyumiza ki? Funa empandi awo nga wafuna mbagulizaako. Bagamba misite maama, nakuwulira luli ng'ogamba twagala kuweereza mwami wo washing machine naye tolina wakukiweereza. Konze ngamba munange waliwo abazzaamuzzaamu bashipinga, they export and import, bayingiza n'okufulumya ebyamaguzi okuva e Uganda paka mu Saudi, kuva mu Saudi paka Abudi Ruhi Ruhi Luka nawe ba importinga kamuyigize importinga ne ba kati bagambe just in case olina byagala osindika e Uganda, olina byagala bakuweereze bazzamuzaamu bakikolerako ddala basinziirira mu Saudi bali Riyadh. They are trusted. So oli eyo mukama we yakuwa washing machine, mukama we yakuwa firiji, nakugamba iyo osobola jeti kogende nayo ng'otapinga bazzamuzaamu bagenda kubanga bakola ki nga bakushipingira bayisa ku mmeeri ne mu nnyonyi. Mu mmeeri birwalwawo oku naye mu nnyonyi byanguwa zamuzaamu kago bapostinga. What do you mean? Kati nina kinjagala banyambeko abazzaamuzzaamu. Wanji? Njagala banyambeko abazzaamuzzaamu. Yes, they can reach you at any place. Basobola okusanga wonna wooli. Amatooke basobola okugandeete. Amatooke. Nina kinjagala banyambe. Bring the phone here. Dale, Jibi. Okay. Omukyala. Omukyala Mado. Wanji mukwanza. Njagala abazzaamuzzaamu banyambe. No. Come here. Don't see. My daddy is nsonyiwa abange. Aniyogera n'abantu. Njagala kwogera naawe kuba gwaliko. Come on. Ruhi, move. Semu mwandoli, kwata.
Fenga mutukogira mu lulimi lwaffe tukuyiga. Kwata. Ekigozi. You go and sit. Ate ngamba. Ate nsaba abazaamu bakundeetere. Exporting. Kati ndi kyamaguzi Mado. So kana kutuza mango gym. What problem? This remote. Put. Okay, I put. Mama daddy. Anje omukyala. Leetedde omwana ono nga njagala kuyimbiremu. Nga tatambula. Esilo. Tatambula. Mami wange muyimbiremu baamu. Please. Nange mbadde nsaba muyimbiramu. Green screen. No, wena amasanyalaze gagenze bulijjo tondaba nga atera kugira mu kamera n'amasanyalaze gagenze ndi muzikiza. Jangu mu kamera wano eno ffe tubeera tukuteekako ekitangaala ekisaamusaamu. Eke kangezeeko. N'enzikiza nga nnyingi jojo. Bulungi taata. Anji? Bulungi. Onsuzizza bulungi. Eri masanyalaze. Omwami wange ayagala kumuyimbira. Nze njagala omwami wange omuyimbiremu ng'akulaba. Kekamale. Omwami wange agenda kukola ng'ekitangaala teweeraliikirwe. Amina kandeteeketeeke But how old are you, muhasibandi gwe? Tuwe emyaka gibadde ki? Oyamala ki? Omuyimbi. Wanji. Are you for real? Okay. Do it. Huh? There is a song you posted, it is very sweet. Era wenkulabye ng'osindise request engamba kamuteekeko ayimbiremu omwami wange. Era kyendogezaako okukola wano njagala kugiramu gundi mu kamera. Kamera gireke saako ekifaananyi kyo oyimbe. Laba mbu Amasanyalaze gagenze ndeteekanyiza ndeteekaki. Agamba atya mukulu Mado? Ndi fiti omukulu Loni ogamba otya? Ne bulungi ssebo nsanyusa okusisinkana bulijjo neegomba okwogerako nawe munange naye nga kyasisi gifuna. Tonda wange. Ofera. Emuyimbira kasuka tuve wano. Agenda kunsaba muyimbira kapya. Akayimbako konna keweewulira nti kano bwe nkayimbira omuntu wallahi so amuleka kyekimu. Nina kapya bakayita ttendo. Ka Jesus. Asika Yesu. No, erinnya ttendo manya nga bwe bagatuuma abantu nti nga nawe bulijjo kati waliyo ne gwe bayita ttendo. Embarrass. Agenda bwe kati. Owambye mutima eno n'okutagula. Hani be bagambye bingi. But baby, sikusanira, yeah. My heart is harder than a rock, baby.
mutima gwange mukalu bwenno kabanyumye ebibuuza bangi baseke isigala ngumidde ku gwenze kuba bibi nkwagalaya I don't know where the girl you feeling the same omulungi nkufiirako Chilona misana talinga spell your name Tendo. How someone spelling away in Yalia Mkulumado. Very banga ligenda. Katireni second anniversary. Ndikugoberera joli genda mukwano gwange nawe guli ku kalenda byafaayo byange sagala kusembya tulugunyanga kadama mu kiyumba obenga malayika mbuliwo ngwe tebakuganzika basegamba ndikugoberera gy'oligenda mukwano gwange nawe guli ku kalenda byafaayo byange sagala kusembya tulugunyanga kadama mu kiyumba obenga malayika mbuliwo ngwe tebakuganzika ndiwo then nebiddakawo emunda mu mutima gomo kusuubiza bwekati bwekali bakayita ttendo kayimba yokka era gye nataddeyo kuba abaginyumiddwa babadde ba era ddala bulijjo gyagala okwogera naawe naye nga jojo takumpa gye bulijjo gyalina nekeyantuliramu kemabegakaawo nabuuza shoni ya Ron nebadayo kale mukwano tweyanziza nnyo nimwana mwebale kusiima nze no baira wasinza okusiima gomanyi okujjako wano kyekitegeeza online nze nsinze ejo gyakubuuliranga buli wezi nange mwebale kuzikiriza bayimbiramu bambi nanti gwasinza otuyimbiramu nammwe musinza okukkiriza nze nyimbire mwenze ani ayimbiramu twaleere kale jojo kanzireyo mukamooli tontologonyanga omukyalamu ontologonyanga omuwaifu mukiyumba ontologonyanga galawo kolere ku challenge bambi has a nice voice zizenga muteekako newe nali sinafuna mu husband namuteekangako bambi because of his nice voice ngamuteekako I pray that one day God can do it for him naye nabeera ilungo
Noka. Nakakomyawo nga muli mu paati yange eyo enyini nagamba alo sikyetwagattaala kiraba kyakira kisaana kukyawula kino kyakukyamula nga tonagalula kirungo yanoka oyo kale bayi gokumazi kwata kumazi nawe amazi nedda so nedda sipolo kibayiswa Come. Mukwano tojja kumanya mukwano we kunyuma paka kanga okufunye mubeera mu Lede njagala saku furniture za kuleetera ekitebe awo nga kya tabu tukijowe kati tugaziize ddala nga basement etandikira awo nnyini awo nedda kituufu nnyo okulaba mutandisa zimba nga bannange essula birungo abatumira enkya n'eggulo mwebale kumuwagira omusajja oyo bambi mwebalire zzala era abagayizi nyongera obajjukiza nti ku akawunti yange empya
nakubaako ekipya kye mbateerawo just kwebuzaabuzanga ekyeyo bwe kitambula just kwebuzaabuzanga ekyeyo bwe kikola ki bwe tukivuga tujja kwekanga nga tukimazeko nga tetutegedde nakutegeera yes naye ndudde okulaba ku mumbejja wa Miss Dama mmanyi dadi mumbejja wa Miss Dama enamunonyako yes thank you guys soke twongeremu oluzungu dadi kaali ekikutute obwongo kati jangu eno nze nange ensire jakubisobola okaaba kati tekansoke nkulage kati bano ndiriddamu sokoterere soka ovemu soka ombuli wano ndiriddamu kati kati sokolabe kati wano ndiriddawo kati wano toŋŋamba kati ŋŋamba wano kati wano omutwe gubeerawo awo kati neera kati ate wano naawe ate nange ki kati guliwa ŋŋamba kati kangusembeza ŋŋamba guliwa naawe Mado mpozi ogambye abajjolo balina poloti okutandikira ku meka ne meka bagira bakola export baleeta n'okuzzayo ebintu okuva e Uganda n'okuyingira oba Saudi bifaayo ne bikomawo ne biva e Saudi ne bikita e Uganda oyagala byonna babikuleetera tebabireeta babireeta ne babireeta e Uganda ne babizaayo oba bizziwata ne mmeka bale abazamuzaamu shipinga
zireete Saudi bw'olina ebintu bye byagala bakuleetere Saudi they do it bw'olina ebintu by'ojja mu Saudi bali babeesinga mu Saudi then e Uganda basangibwa Wennateete yes batika ku nnyonyi ne ndi mutuufu nekanonyaako ddi yanonyaako just lwakuba nti agenda nakuleeta omuntu omu bamuleete bwe kiba kyetaagisiza kumuleetera amigugu ajja kujja nga tekinamuleeta amangu ebirowoozo byantereerako nawummulamu okundabako nga nange ssakakkanya mangu ko n'obunkenke bwe mwaliwo nteeka lwaki siba ku lujja maama namala neyivaako bagambe zamuzaamu osome ennamba nomuwa n'omugamba nkolera kino oba ssekyo akulambuza n'akulaga byakola kitegeera gwe n'osiima nogakantwale ekyo it looks very nice balina ebimuli by'oku mmeeza balina buli kimu ekyetaagisa okubeera mu maka okitegeera era ddati ndowooza saku jolo agenda tukolera ku bya poloti saku furnitures nga tumaze okuzimba atuteeremu byonna eby'omu nju saku furnitures kisaawe kyampiira bitwala agenda kunzija eno zamuzamu agenda kukola gwaku exportinga azija ene Saudi leete Uganda oba kitegeera ekintu ekyo kati sula birungo ndowooza ye anaakulanga ku gwakulya ndowooza olaba saavisi zonna tituzirina amakama ategeke siri bamada ate kakati ku godizikeya abaana baffe gye bagenda okusomera okitegedde ddati a nice school by the way mwana affe jjojjo mutwaleeyo by the way every year guno mwaka okugenda otandika tekagezi kale nga taata omumata mubedde n'engeri gyakulonda omuntu mutwe nenkwatibwamu n'obusungu bwawe engeri gye mwasekangamu kamwena museka ne mubwatuka ne museka ne mukolawo muti nange katonda wange omwana wange bwatyo abeera musanyufu ate ndadde abeera musanyufu kati webadde babeera bwebati abasanyufu ate ne mami bwatyo yanyumira bwe bamugwoza onaani nga sewakyakujjukira ekigambo mwalafu kiduma nga mwenna mwetegeera akwate mpola nga mwana nenfuna ab'empanka balese mu bitaala nga mwana mulenzi kaddemu bulungi gyengomye okumanyiza amaaso gange ate gyengomye okwagala nnyo bino biti buli lwembeerana kulabanga akwagale n'ebitali bino okuba nawo njakadde nnyo kigambo nga mwenna mwetegeera sokomere ngamba
soka obenga mbakinga etegema ekinyuma nga mwena mwetegeera akwata empola namala nenfuna mu kataala nga bawuze mwana muwala mwana muwala mwana muwala mwana muwala nakusiwala simpatiko wano gwena engeri gyagukufuka mu kasipiidi ojja kawulira sirinze kankanya ekyakuba ekalaafu ojja kukawulira kasepeji nze nga ntudde nze ndowooza nja kuba ntudde naawe ojja kawulira kasikire kagenda kuyingira kakwoke kakufuluma andise simanya jjolo waimpotinga n'okwekisimootinga ani alyogedde igwe luli wagamba n'ogamba musimanya mujolo erina poloti simanya miliyoni 15 wallahi nakunyigidde naye nawatuka neeseka miliyoni 25 wagamba simanya jolo erina poloti miliyoni 15 wagamba wagamba miliyoni 25 simanya ku 5 ningamba what muzamuzamu atunda poloti naye nga bannange mbakubiriza muleete bizinensi tuzikuba abantu mu maaso gye weeyongera okuba nga bizinensi yo eyogerwako abantu gye beeyongera okuba nga bakumanya okitegeera omuntu buli lwalowooza okulya ng'ajjukira ku live nti awulirako babaani awulirako basula birungo alowooza okugula poloti ng'alowooza nti bajolo properties we bali nnyo so oba ne bizinesi ne bwe tutabaffe wano I also want you to be soft. Okay. Mumbejja wa misidamaamu dudde omuwulizaako naye leero ngenda munoonyako naye naawe wenna ng'oli eyo kwegamba nga olina access yamutuukako please do check on her yes Daddy fengenze osangayo nze nomata olumu mba ne wano nempunama mu kkubo anjagala ntuke nga wabukumi nempunama mu kkubo anjagala ntuke nga wabukumi nalonoonyako ku mumbejja wa misidamu oba badde okyanjagala naye otunula otya what are you focusing on Daddy tunuddewa omusalayo omusala wamato
twagala nange nsinsinga awo nini ekisenga omanyi lwaki njagala nnyo ngambe nti gwasinga ando kyako omubasement gena nfange nedani sikwekawane gena musange tisagala tweyesiŋŋanya sagala tugende babiri awo ogambe ki nze naawe genda nze nange ate sijja kuvaawo genda genda ate nze nange ndeka nkugambe genda okugumya ngenda kujja genda okugumya ngenda kujja bano abaana bakwegomesa okugwa mukwano naye nga twala okusima kwange okwebaza buli abalabye vidiyo yange to the end ne mulaba obulango nga temubuskipinze mikwano ndi musiima nnyo era nsaba Katonda abawe ekimusinga okwagala saba okoze comment section otuwe endowoozayo ku butya bw'osanze vidiyo ku kyonna kyoyagala okuyisaawo kyonna kyoyagala okukomentingako kikozesa comment section kuba nange embeerayo nenzilikinga nenziramu oluusi wabeera weetagisiza naye nga mwebale kubeera nga mutwala obudde ne mubuwayo ne muteeka ku channel yange ne mulaba vidiyo zange kuba sinze mulungi asinga oba sinze asinga okuteekawo content asinga nembebaza olw'obudde bwammwe bumuwaayo ne mulaba vidiyo zange nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala nyongera okujjukiza nti okyali ku all channel media subscribe for more updates like share and comment towerabira okunyiga notification bell obenga notified bring take out video empya